Segwe. Camera off. Essanyu wano ku company emanyiddwanga right now. Amanya gange nze Eddy Ssendi nga nkolanga brand manager wa right now. Right now app mpya nga it is a transport solution app. Ogidownloadinga ku simu yo oba oyagala okutumya boda ekutwale wonna woyagala, oba oyagala kutumya tukutuku, oba oyagala kutumya motoka oba pickup ebeera ejja kuyamba. Enjawulo gye tulina okusinga abalala ba competitors baffe nti ffe tulina emmotoka ebika bingi. Tulina tukutuku, tulina pickup, tulina vaani. Kugamba oli ne bw'aba ayagala kusenguka okiraba kuva mu nnyumba gy'apangisa ayingire mu nnyumba empya osobola okukozesa app ya right now. So yadde tuli bapya ku katale naye ate tusazeewo ne tugamba nti twagala naffe okulaga obuwagizi bwaffe eri music wa Uganda. Ne tusalawo ne tugamba nti twagala twegatte ku basponsors abalala abasponsorinze omwana Spice Diana ku kivulu kye ekigenda okubeera ku Kampala Serena Hotel ku Friday nga 10. Enguudo zonna definitely mu Kampala ne mu Uganda zigenda kuba nga zolekedde Kampala Serena Hotel, ba VIP bonna gye bagenda okubeera. So ne right now nesalawo neega nti atejja kulutumira mwana katuwagire Spice Diana. Ngenda kumukwasa dummy check naye nga cash already amulina, tetugaba mpewo. Era omukolo guno gwakumukwasa dummy check then ayogereko gye muli, bwaba walina ekibuuzo naye akibuuza. Kano twakoze nga camping yo. Thank you very much. So oyagala tuddemu kuwana awo handshake. Nambwa yo kikuta bulungi kale. So tuyanza nnyo Mwami Ssendi, twala okusaba okwebaza right now olw'obuwagizi bw'omuwadde. N'osenvudde kuliza abantu bonna abali nti right now ebanga bweti naye bwetusapootinga nammwe mulabe we mugenda okuba ati wemuteeka sapooti oba wemuteeka amaanyi gammwe kubanga tebakoma kukola mirimu bulungi naye naffe batubeererawo. So nga 10 January subira mugenda kufuna engeri gye mutambulamu eri safe kubanga ogenda kozesa app yennyini ya right now otumeka boda oba emmotoka oba nga ate ontuukako ku Serena. Ensonga lwaki nange nasazeewo okwatagane right now ate nabo beegulidde tables era nga bwe mulaba oteekateeka bweri okujja okusapootinga. Mwebale nnyo, mwebalidda right now. See you guys on the 10th of January at Serena Hotel. Ka app mukafune kati nga mukyandaba kwena ali waali mundaba kufuna app right now. Olunaku liro nyini omanyi bwolina okujja means of transport. Osa app eyo ofuna engeri ate gy'omutuuka kompozi kyetutongeddeeko akasente kali kati akasente ka Samsung ba Spice gadgets bajja kubanga bakasobola. Oba oyagala funa Range Rover ekuleete ku Serena tetunaba kutuuka wa ejja kuba tukyagirekedde ggwe naye wali emmotoka endala emmotoka endala gye ziri. oba yange kiteeke ku app
Tenasoboka. Spice gadget wange ali eyo. Uncle Syringe Road. Ajja kuserena. Ne bwe muba bangi muyinza okuba nga muli bangi bantu 8 ne mugaa nti twagala van era nayo ku right now tugirina osobola okutumya van ne muva gye muvudde ne mujja okuwagira Spice Diana. Naye ng'ate n'okuyisaawo kano tomanya concert olugwa tugenda kwongera okubategeeza right now nogibatuusaako mukulu brand manager ensonga nze njisizaawo manyi nze nsinga okulanga mu Uganda. Tetuube bangi olina kampuni nyingi z'olanga. Eno sigirinaayo ebyo byo wali ofunyeko omuntu omu akomplaininga bwe nkwata ku kintu kimu kiba obudde kati ekyo kinkwasa kya right now ompulire. Nja kwogera ne manager saagala kubuuka rank kubanga saagala kuzaala wa rank. App nnungi nnyo ate nsuubira buli munnayuganda yandyetaaze kati nga Salama Road tulina enfuufu y'amaanyi kati eri omuntu ng'ayagala okujja okunkyalira naye nga tamanyi bwatuukako alina okugenda nakkirira eri wansi anoonya kaboda kamuyube naye kati app osofuna akamotoka dakika 2 kozze wa Spice. Lwaki osazeewo okozesa biloba byange amasa? Kubanga mmanyi nsobola okukikola teyakikolanga nze oba olabye ssente okuwadde nnyingi ekyo nakyo tomanya zoyonda wa ssente weegwa bafune value for money. Mwami Eddy Ssendi ku lunaku olwo omuntu ayagala okozesa right alina kibuuzo kirala teri ayagala kubuuza omu ku bano. Thank you very much guys. Maliriza. Naye tukwetaaga kano. Okay, yeah, fine. We can do this as well. Mwana nga mwangu. Tushingemu eno asante. Thank you very much. Kanongere nako. Sanyuka TV etuuse kikeerezi omwami ono akwetaagamu n'abalala tugenda kukola. Actually twandibadde twongeza bwongezi kubanga kampuni ezimu ekiro bwongeza kuba emisana sente zibanda n'ekiro nezibanda naye right now yo kyerina ebbeeyi egenda kusigala nga yiri oba misana oba kiro era njagala kukubiriza abawagizi ba Spice Diana wonna app gidownloading obeere nayo n'enkya n'olunaku olulala ne ku Lwokutaano gwerequestinge bodayo oba motoka ekuleete ku Serena Spice akuba endongo bw'ofuluma oddemu odalinga endala ejja ekugjewo etuzeeyo eka ng'omanyi nti akutwala oli safe. Then if January tickets and tables wow banange book yours now it's not so I might not have so much to say about it. I think since we are in the same business I think they can reach out to him and see how they can bagonzemu ensonga kubanga era omubandi nga tekigenda kuyamba anything bamubuulirire kubanga mwindasi mwabeerawo kulambulira tweyigirako oba balabe lwaki yakola kirakoze omubandi nazamuinstitution I think they can do better. There's something better than that kyebasobola okukola oba bamuwe warning oba bamanye how to put these artists together. But is it okay for someone to break into someone's home? But who wouldn't muyimbi in reality kiri okay? Tekyandibadde okay kubanga you can't come to my home but remember these two have their issues. Kati tosobola gamba muntu lwaki wakoze kino alina ensonga lwaki yakoze kikoze kati bakasita besobola bajja kwekwasaganya mbirabyeko nange era bintukako omuntu najja nakusanga nga watudde dda kubanga oli mu program bagikwata nebasaawa west namuja
nomanya b'osanzeewo obalinde balimbe naawe n'abalinde nosanga omuntu ng'ajja agala kusemaanyi waatuukidde wayagala bulikyo ayimbire natarespekting ate gwasanzeewo n'obudde bwe kuba bulimba bamuwadde obudde so si kirungi tulina okurespektinga oterespektinga n'abawagizi bagenda tubarespecting so tukitereezeemu bannange tulina okubeeranga bali mu katale omulimu gwaffe gubeere organize nga bwe twagala gubeere ate ffe tulina tunekwettima amagali gafuusa agali tumanyi gakoze buli omwaka naye ate gatuyingiza mu mwaka mbeera y'enjawulo yaso nabyensikini ate omufuusa okutale nabo omu omukyala abadde establish kyosobokaga n'abaligala ekyegaali tekyandibadde kibi naye obuzibu kati nga kyenalabye nabaddewo manye it was a family show abazadde bazina abaana kati nageni akatoga ne wakalabye nga mulimu saalumanya nga mulimu omwana gwe bafukotombe oba omuntu yazze ku nnimiro ebibi ate nga abikola ffe bazze kumasanyusa kiba kale si kirungi kibimu era tulabe engeri gyetufuuka gyetweddako kubanga tuli ba role models trust me omuntu asasudde sente agyakulabe ate okola ebintu ebitasaana mu maaso ge ekyana kirungi ate obikolera mu maaso g'abaana oba abantu abazotuba zisobeera That's what we're going to do in Wakao. Well, this is really more. Ekyo kimanyisinza manenya kubanga balina ensonga zaabwe ate bantu bakulu omuntu asalawo okukola ekintu okulunga omuntu alina ensonga so that I cannot say much but I feel like twandigezezaako twetaaga peace tukanye tuganye waliwo obuyitaayitamu but remember nebulamu busobola okugenderamu ate nga abantu baffe batwagala bangi tuba nga tukolaga ekifaananyi ekikuba ekityo biki ebirina okukolebwa endongo eno eyitiriira bwebanga eyitiriira ate enegaina biki ebirina okukolebwa sikalisi kuba obaddemu mu industry ne security yennyini kati nga poliisi ebaawo tuyamba tukuluma nga ekyandika nabo bandibadde bakola omulimu nga balina naye osobola okulaba akavuyo ngaabo basembudde ne bwenali bukuuka era besempiza ate nga polisi ziwaki balirabe ogamba atinga balina kutukuuma nabo balimu kumaani balabe nga bakola ekiteekebwa kiragana mukijaketi nawatofandi mu music industry mulimu abaana n'ebyana enjawulo eriwo tolwa abaana batakwatibwako mu ndongo eno nti bo tebakwatibwako simanyi nange sikimanyi zemanyi omuyindi awamuyindi ebirala ebyo omwana engeri yakuzibwamu ani atukwatako kirabanga NCC bakwatako ne gender I think era talina kusosola ekibi kiba kibi obanga bateekeddwa okukola kibalina okukola you should take everybody in the same basket nafuna we artists so whatever that kirina okukolebwa kirina okuba nga kikwata abo nga tubavuddeko exit plan yebikiwa sibogamba ti otukola ekisaniro yomuganda kati babinyima naye onokuma exit plan planning, of course, plans zange, my personal plans, that's part of me. Mwezo utayagala nyokkama nti nina kukola kino nga mmaze okuyimba ate era okuyimba nkyayimba kasisibira kumaliza kuyimba but osoyimba nga mukola ebirala of course now I'm doing other things as I do music. My future plans, that's between me and my board. Is what I'm but musically I'm here and I'm still giving music and concerts and shows. yali sibiza ti ebbanga yino walibaddewo omuntu omulala nti osemanyi nti nga spice gavumenti agenzenga okulaza omusika mumata omusika nga sikiraki terizamu of nga record label era yaddemba okusayiningamu embi at any time eyagalibwa that's the plan ebeera wakati wa management gayo okusalawo when to do that kubanga it's not a must that I have to. It's something I have to do and I think chogendeko nengati I would love to but I want to be ready to do it. Ate nakyo nemba wandi wakikola sirina kuleta muntu waze kunsikira
alina kuba nga zikola kintu kye kubeera wakabi kubanga kyalina okukola enange zitalina mpulala alina kujja mu bigere byange no alina kuba herself or himself nange nesigala nakola ki akolera can still be doing music or not obubaka byafanira omwasi wange okugenda wiikize tugenda weekend Friday. This was 10 years of spice. It's something really big, new. Era nsaba fani wange ye yerekereze buli kamu ajje kubanga kitegeeza kyamaanyi gye ompagidde ebbanga linakuva kunsaanula manya kana akaseera nsinga okwetaagira ennyo okusinga ekintu kyonna ekirala kubanga twatandika tetunatukayiva naye tutuuseewo deserves a celebration. Esinze nga kumi January Serena all is set tewaliwo bwate kino ate kiri kino kiri ready. You know how I do things tuyange ba organize ate omundi engeri eri Serena egenda bamu organize than before kubanga security kyekyo tuli in so easy to okitegeera okwasaganya ku kino tiketi mitwalo 15 tanafa mukono 12 jana basaka mukono samaganzi enkeera emukono nzijja enteekateeka zigendera ddala maaso ne Masaka Maria Flo era kyekimu Bigenda maaso nenda sikubirawo ndaki tukawo mbirengera ngamba okanidde mangu kyali gyebuvuddeko mwini muno wali yagenda kujja ku stage mwini bukyali soko kugulira obaike dogozi okutambuza oyagala so bebamu ku bantu abategekeddwaali okwasa nyingi nnyo yabajja kubaawo damanzise check nokubeebaza support acheke yasetemeka tables million right now for the support. Tutakuvuga just bakusapoot nze ogoli okuseganya amasada wawe Asina fukaba masada support ennaku zino byegeti sira ennaku zigenda bbiri ssatu asooka nali akulaba fanyine weeteseku ekintu kyawe kyomanya abasigaddeyo kati bafaanira ku stage ojjaku ssaawa mmeka tulina enteekateeka nyingi okuva emisana tulina erigenda okupenyera wabweru before we get in teweeraliikirira agamba nti jja kujja mangu ate embereko wanti tulina ebigenda okukusanyusa kuva weotuukira era eminyango gigulawo ssaawa 6 ogw'emisana so time nendo ejjiramu ojja kubeera nga olietatera paka olindira kasaisi saawa next stage banjagala nkyukule enyimba zonna zikakomo terigamba nti ate tuddemu wano engeri nyakweri Serena eri munda osobole okukuba akakutakumanya ekyo kyolooza nano yaffe okimanyi nawano Kampala oza maisaawa 6 yetesensango tukola nti njagala omuntu yenna afaana ana atembera gye nakyali tunyumirwe mu budde bwaffe tubukolese bulungi tukumanyi omukyala mubazi gekyomubazi tawalalamu janganizi wetukire olabe ebirungo kugenda okuba mu kwambala ate kwambala nga kuli decent kakokonyo katini kubanga nze provinsi zonna mba nabo abato sotobuti agamba nti no banani muto wange ati nedda konsati yanira totyamu bajja kunamira nedda enyambala yeyeti esaanidde kuba tulina abagenyi ate ab'ebitiibwa abagenda obbaayo tenange kitwala ngaekyamaanyi
Akolo.